know, Madam Speaker, whether this family is running this country as a family or we have a head of state. I don't know whether the Minister of Gender coming here will also resolve that unofficial running of the state by the relatives of the president. Finally, Madam Speaker. Honorable Semuju, was it out of my communication? Madam Speaker, I'm just asking, was it out of my... Yes. Mawulire ge tulinawo agakagwawe twogerera nga musajja mukulu Generali Tibwabulwa Museveni omusajja omukadde w'enkofiira ebintu si birungi ku sayidi ye. Ono oluvannyuma lw'etteeka okumulakira yabadde atembeeta era lyabadde alese mu paalamenti bukubire spidi kipayopayo. Kaakati nno nga ligendereddwamu okulemesa NUP okufuna ensimbi okuva mu bannayuganda abali ebweru w'eggwanga saako n'okusibira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku buwaŋŋanguse. Kati waliwo bwino azuuse gwe weetaaga okubeera ng'omanya mukwano gwange ku mukutu ogw'enkyukakyuka byonna ogenda kubeera nga obiraba. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, amagye ne poliisi nakugambye dda nti abakwata mundu ebitongole byonna SFC military kaakati nno bali ku standby +1 nga General Museveni ayolekera okubeera nga yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12. Jjukira nti ensi yonna yavaayo n'ekakasa n'amawanga ga Bulaaya nti akalulu akaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 munda mu ggwanga erya Uganda tekaali kalulu, byali bikwekweto by'amagye. Kakati General Museveni wakati mu bunkenke, wakati mu kusattira, ajjeeyo na buli kika kya mundu kyonna okwetolola Kampala, okwetolola Wakiso, okulaba ng'omusajja yeerayiza mu butongole ku mudumo gwe mundu ng'otugenda okubeera nga tulaba nga waliwo n'ebikwekweto ebitandise okubeera nga bikolebwa ebikambwe ku bannayuganda abagambibwa okubeera nga bavubuka. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja Yusufu Nsibambi kimaze okubeera nga kizuulibwa nti ono omusajja wattu yalwala dda. Kaakati nalina obulwadde obumuluma obwamukyayisa abantu bw'ogenda okubeera ng'owulira era nga kyekimu ku byamuviirako okubeera ng'abeera emabega w'etteeka lino eritalumirirwa muntu wa bulijjo. Yusufu Nsibambi jjukira twamulabako nga twolekera akalulu musajja wattu nga yakamala okubeera ng'alongoosebwa. Kaakati bulwadde ki obupya ate obuzuuliddwa omusajja ono obumubala embiriizi tugenda kubeera nga tubulaba, wabula nga n'ebigambo bye avuddeyo n'akakasa n'akalambira n'agamba kegwakekeetonye etteeka ligenda kuddamu okubeera nga ate libagibwa bupya era liyisibwe mbu ku lunaku olwokubiri olwa wiiki etandika bannayuganda bongere okubeera nga ate bakaliirako. Ebyajja n'omwozikanye Lugaba waliwo bwino omukambwe amaze okubeera ng'azuuka. Ono wakati ng'akyali CDF w'eggwanga Uganda ate okubeera ng'atandise okukuba kampeyini mu kimpukumpuku mu kimugunyu ng'akyali mu magye. Bitiisa ogenda biraba, ogenda kwewunya abasajja bano ensi yaffe bwe baagifuula etatambulira ku mateeka. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, mu paalamenti munda ey'eggwanga Uganda omusajja amanyikiddwa nga Ssemuju Nganda nga yolekera okubeera ng'agifuluma avuddeyo n'abaako ebbago n'abaako n'etteeka ly'ayagala liteekebwewo era nga lino etteeka alireese kubeera nga liteekebwa ku famire ya mwami Museveni saako n'abo banne abamulya mu ngalo linaayita. Nze naawe tugenda kubeera nga ate tubitunuulira. Emmundu ezaalabiddwako n'abaana b'essomero waliwo ebipya ebizuuse. Jjukira nti banna NUP bangi, abavubuka bangi nga ne Alex Waiswa mw'omutwalidde baakwatibwa olw'okukola paleedi mbwe yeefaananiriza ey'ekinnamagye. Kyokka nga bano tebaalina yadde oluku, tebaalina yadde akati, tebaalina yadde fooko, wabula twalabye essomero ly'embalala ng'ate abaana abato bakwasiddwa emmundu eza ddala AK-47 mu katambi nga bwe tugenda okubiraba era nga bwe tugenda okubeera nga tugoberera ensonga zino. Nakati owulire lwaki bano baweereddwa emmundu. Ebigambo ebitiisa ebyennyamiza ebikanga bimaze okubeera nga mukwano gwange bifuluma. Ng'enkola yaffe mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Ekigalo ng'okiteddeko akatambi kano katambule nnyo, bingi bye tugenda okubeera nga mukwano gwange tutunuulira saako okubeera nga tetukuba mu ttooki. Omugezi emabega w'emizindalo Kawandula bigambo Promax nze ndiwo okubeera nga ntematema okuttanya n'okutaggulula ensonga empitirivu nga enkola yaffe tuzze nga ate tuzitematema wano ku mukutu ogwa AKTV. Ampuliriza nga sinakubeera nga ngenda wala yadde okumala akadde n'akamu, njagala osooka owuliriza ebigambo bino. Omusolo oguggyibwa ku bannayuganda ekyamazima gukola mirimo ki? Njagala owulirize engeri abasajja gye bakubisaamu omusolo ku bintu ebimu ebiyingira munda mu ggwanga Uganda otye, ng'omusolo gusinga n'ebbeeyi y'ebintu ebiyingizibwa
mu ggwanga Uganda tugeze bw'ogula emmotoka omusolo ogugenda ku mmotoka gy'oguze ng'etuuse e Kampala nga ne transport agireeta kwali gusinga ssente ezigula emmotoka eyo ku kampani, gusinga ssente ezitambuza emmotoka eyo. Omusolo tewali kintu mu ggwanga Uganda kiyingira ng'omusolo guli wansi waakyo, wabula omusolo gukubisa mu muwendo gw'essente eziguze ekintu ekyo. Naye ssente zino zonna abasajja baziteekawa. Ng'otaddeko ekigalo kansooke nkuwa ebigambo bino ate nkomewo nsumulule okusatira mu State House nga General Museveni ayolekera okubeera nga yeerayiza kakati nno ne Ssemujjuŋŋanda akawaŋŋamudde ng'ayolekera okufuluma Paalamenti. Lwaki bulijjo amateeka nga gano omusajja ono tagaleeta, talowooza ku bbiiru nga zino ng'akyali mu Paalamenti? Nze naawe kansooke nkuwa ebigambo bino ate tusimbule mu butongole. Bw'osuubula emmotoka gye mulaba eyo kangeze emmotoka ya miliyoni 4. Emmotoka etunda nga Nuuwa wano mu Uganda tetunda miliyoni 4. Emmotoka eyo gigula n'ogituuse mu Mbaasa ku miliyoni 14. Ng'etuuse mu Mbaasa naye miliyoni 26 eziva okweyongerako weewuunyaayo. Kati Uganda ebadde ekuŋŋaanya triliyoni zibadde 33 kati tugenda tukuŋŋaanya triliyoni omusinga ziruubirira triliyoni 4. Naye ekibuuzo ekikulu mu byonna zikola ki? Kati kambamenyeremenyere omusolo ogwo bwe tugukuŋŋaanya ebitundu ebisukka mu 35 bigenda mu kusasula mabanja, interest kusasula magoba ku mabanja, si kusasula bbanja, magoba ag'ebbanja. Uganda saawa zino eyina ebanji ba triliyoni 13. Triliyoni 13 ze batubanja ng'eggwanga. Kati omusolo ogwo bwe gujja ku biliyoni 4 tujja kujjako biliyoni wakati nga 15 zigende mu kusasula amagoba ku ezo triliyoni 13 ze tubanjibwa. Bwe tumala tulina ssente ezisasula abakozi, public administrators, okuvira ddala ku president n'okkirira paka wansi okwongeza baana ba gavumenti. Exactly. Next financial year. Kati tulinamu ekitongole nga gye bayita State House eyina unclassified budget. Classified budget, budget etatunulwamu tenoonyerezebwako. We twogerera eri mu triliyoni nga 4. General Museveni ye muntu akozesa triliyoni eziwera 3, biliyoni 3 buli lunaku. Era we namulabye Masaka wano ng'agamba Parliament etwala yonoona boonoonyi ssente n'okuseka nasese. Parliament yonna omwaka omulamba mu financial year ababaka 529 n'abakozi nga 3,000. Tubale nti Parliament erimu abantu 4,000. Abakozi 3,000 bakola kyawo. Parliament kitongole kinene nnyo namu ku ba employers. Etwala nti erina abakozi 6. Parliament erimu bakozi nga 3,000. Parliament teweza triliyoni ya sente omwaka. State House erimu triliyoni 4. Twin Office of the President naye erina classified. Office of the First Lady zonna ezo classified. Musolo gwaki gwa munna Uganda. Ntegereka bulungi nti ssente tuzikuŋŋaanya n'ekyo zikola. Era gye tukomye okuŋŋaanya omusolo enguudo gye zikomye okukola ki? Okufa. Enguzi gyekomye okulinnya, ssente ezibbibwa kubanga omusolo buli lwe gulinnya ne bana ababba balaba kye babbako nga kikola ki? Nga kiwera. Era ogenda kwesanga ripooti ya Auditor General egenda okufuluma mu mwaka guli ogulira ogwa 2027 ng'eguze evudde ku triliyoni 10 ogiyinza ogisanga ku triliyoni 12 oba 13. Gwe twawulidde URA eng'egamba ku luno twagala naffe batuwe biliyoni 8 ekitongole abagenda okugukuŋŋaanya naye nga kuliko ogutundutundu ogunene awo nga gwakweyozaako kwekubako nfuufu. Okitegeera bulungi. Naye ng'ate omukozi mu Uganda wano buli mwana asoma bw'oba obadde otera okwogerako n'abakola mu bitongole bya gavumenti beegomba okuyingira ebitongole biringa 3-4. Kuliko Parliament ya Uganda, kuliko Uganda Revenue Authority, Civil Aviation Authority, UNRA weebeereddewo. Nga bye bitongole abaana bonna bye beegomba. Lwaki? Ewali omusaala omusava. Naye bakulaze nti ku musaala ogwo omusava
tulina okwongera okujjanjaba abantu abo. Bagenda bajjanjabisa bilioni. Walabe gwe URA eba twagizimbira ekizimbe nga kya bilioni 14 mu myaka 2 ne kitonya. Era Sudiru olwazimbye ekizimbe ewali CMI ewali ngedde abantu abakulu abakuzeeko ewali nga ekyalo abasawo we basulanga ku mulembe gw'Obote n'Amin Museveni bwe yawamba CMI n'etwalawo. Kati CMI naye we yatwalawo Sudiru ne bagimu ne bamuwaawo. Kati yazimbeewo ekizimbe kya office ekinene ennyo. URA yasoose okujja opangisaako bilioni 12 buli mwaka. Sudiru ku parliament awo tulinawo bazimba chambers empya. Chambers empya ezo bazitandika 2017 nga zirina zizimbibwa emyaka 3. 2 nga balaba zirina okuba nga ziwedde. Bazikwasa Roko paka leero Roko bakajuwa obumbi buli 32 ku kizimbe ekyo. Tekiggwanga. Parliament n'eryoka epangisa ku Sudiru Kingdom Kampala ekizimbe ekyo walinga Shimon School. Parliament ekipangisa. Development House ya Sudiru Parliament egipangisa. Queen's Chambers za Sudiru Parliament ezipangisa. Okuguna musoleyo gye gukola ki? Gye gulaga. Kati Uganda lwaki okubonaabona kwaffe nga bannayuganda kugenda maaso. Ate nga tusaanidde tuboneebone nze natuuse ku mbeera ekkiriza we tuvudde mu election cycle. Tituboneebona nnyo osanga tulizuukuka. Kati kankwadde ekyokulabirako. Mwami Kateregga abadde annyonnyola emmwanyi omubaka we zaagaba. Ziva ku National Bedoke Presidential Program. Ogwo musolo gwaffe. Mwami Museveni talina nti yatunzeeyo ettaka eriri personal oba ente ye n'aloka essendo kwezo. Ziva mu national budget. Mu consolidated fund. Mweziva era contracts ezimu ne zigabye Mwami Sempigi emu kubaasa okufuna contracts wano mu Greater Masaka era sente ze zisinga mujjukira yagabira ennyo emmwanyi. Bamulanga ki? Era naye wabanyonyola olugero olw'enkwatagana ne president bamuwa contract ya distributing 30 million seedlings. N'agaba emmwanyi nga government emusasula. Okay, nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda ng'enkola yaffe bulijjo mu kutandika mu katambi ako ak'enkizo kakati nno mwotegerera naddala ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ate nga binyigiriza omuntu wa wansi mu katambi kaffaako tuleeta nnyo amawulire ago agakwatira ddala ku muntu wa wansi. Kati Nicola yawo Dubai akatambi katambuze ng'enkola yaffe kasobole okwera nga Munnayuganda yenna ategeera ekizibu ky'eggwanga Uganda kye ky'abasajja abaluvu kye ky'abasajja abali mu mawofiisi aga waggulu abaagala okubeera nga ate bo beegaggawaza n'okubeera nga babeera mu bulamu obulungi essaawa 4 nga tebalowooza ku oyo omuntu awa omusolo. Nti Munnayuganda bakuteerawo omusolo gwonna ogwa waggulu n'ogwa wansi omunene n'omutono ng'olina gguwa naye ng'ate abasajja bano ensimbi ezo okuzikwata obulungi okuzikolamu ekirungi ekyamazima bafunawo 0%. Bw'olaba nga baazimba ekizimbe kya URA n'obuwumbi bw'ensimbi mu myaka 2 ne kitonya ne balemererwa okukwata ensimbi okukiddaabiriza wabula ate ne bakwata ssente kubeera nga bapangisa kiba kitegeeza nti ekizimbe kino kigenda kufuuka kifulukwa mu mwaka gumu nga bakisuulawo nga tebakyakirimu era URA ebbanga emirembe n'emirembe ebeere nga epangisaawo ewa Sudiru. Paalamenti ekizimbe kyali kirina okuggwa mu mwaka gwa 2020 n'okutuusa olunaku olwaleero 2026 tekiggwa nga bakyapangisa ku Sudiru. Sudiru y'ani ono? Gavumenti buli kadde gwewa kontrakiti. Sudiru y'ani ono? Gavumenti buli lweyagala okupangisa woofiisi ng'erina kupangisa ku bizimbe bye. Jjukira nti omusajja Joel Sonyonyi yavaayo n'atutegeeza nti ba investor bangi abakolanga akakookolo abakolanga ekiwaani naye ng'ate emaali gye balimu n'ebyobugagga bye balimu si byabwe ng'abantu wabula nga byabo abali mu gavumenti ya Mwami Museveni oba oliawo nga balina mu first family. Kakati y'ensonga lwaki tulabanga Sudiru ye musajja asinga okufuna contract za gavumenti okubeera ng'apangisa offices ennene oba ebitongole ebinene munda mu gavumenti ey'eggwanga Uganda. Kale nno omusolo gw'eggwanga Uganda ekyamazima nti gufa togge abasajja bo bakanya kubeera nga bekkusa wabula bawulira nga baagala okweyongeza omusaala nga bongeza omusolo bwe bawaawo ekiganye bongeza musolo wabula tebakendeeza ku misaala ate bo gye bafunanga abantu. Kakati awo nga tumaze okubeera nga tuvaawo nakugambyeko olunaku olw'eggulo nti amawulire g'okukwatibwa kwa bannayuganda okwetoloola Kampala ne Wakiso
n'ebitundu ebiriraanyeewo ekyamazima gawaddemu ebirumira nga bannayuganda bangi abakwatiddwa amazima nga gagenze okwera nga gazuuka nti bangi ku bo bakwatiddwa ate nga bali ku mirimu gyabwe era nga basajja si babbi yadde okubeera banyugunya nga poliisi bwe yavuddeyo n'ekakasa nti abakwatiddwa abadde basoba mu 100 bano baabadde banyugunya okwetoolola Kampala. Kakati waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma nga waliwo okulya n'okukomba essuwaani, waliwo obunkenke obwolekedde mwami Museveni, waliwo okutya n'okusatira kwalimu nga yolekedde okubeera nga yeerayiza nga ennaku z'omwezi 12 era nga kiyinza okubeera nga kyekiviirirako mbu abavubuka okubeera nga bakwatibwa n'okusibibwa mu bitundu ebyetoolodde Kampala ssaako ne Wakiso ne mu bitundu ebirimu amatawuni amanene nga Arua ssaako mu bitundu nga Gulu, mu bitundu nga Masaka ne mu tawuni oba ne mu cities ezisigadde okwetoolola eggwanga Uganda ne mu bitundu ebya Busoga bangi abakwatiddwa. Njagala osooka owulirize ebigambo by'omusajja ono ku ngeri gy'akubyemu ttooki mu bannayuganda abakwatibwa ate oluvannyuma bangi ku bo ne baleeta ebiboogerako nga si babbi, nga si bamenyi ba misango, nga si bazzi ba misango, wabula nga ate basajja abeekolerera abayingira ekibuga okubeera nga mukwano gwange beeyiiya, wabula nga mu mbeera y'emu n'abo bennyini abagenda maaso n'okubeera nga bamenyebwa mbu waliwo ekiri emabega w'okubeera nga bamenya amayumba n'okugoba abantu mu Kampala nga ne boodabooda ne takisi nazo ziri mu lugendo nga General Museveni tannaba kubeera nga alayira. Lwaki bino bikolebwa? Sooka olabe, sooka owulire ebigambo bino bwe tubivaamu tulyoke twolekere ate mukwano gwange ewa Ssemujjuŋŋanda ewa Yusufu Nsibambi ekirwadde ekimutawaanya ssaako ne General Museveni ali mu kubeera nga asattira emmundu ezalabikiddwako embalala ku ssomero. Waliwo ebizuuse biwetaaga okubeera ng'otegeera naddala ggwe munnayuganda Nakabala, munnayuganda Ggere, munnayuganda owaddala, munnayuganda enzaalirwanwa gwe ŋŋamba. Kuno okuyoola kwe bali mu kuyoolamu abaana kuli intended era bw'oba tolina nnyo kyokola ku kkubo sooka odde ewaka. Nammwe abawangaalira mu bifo eby'enzigotta simanya ŋŋenze kulaba mipiira, simanya tulaba firimu mu bibanda ebisinga musooke mu bikendeezi. Abasajja bali ku muyiggo kumaliriza abavubuka bonna be beeraliikirira. Ekisooka Museveni buli lwalayira bubeera buzibu oba kisingako n'okuba akalulu naye olunaku lwalayira abantu bangi baggweera mu makomera nga n'abaayoolebwa ku mulundi guli 2021 abamu tebavangayo bakyali basibe kati ate bagenda kwongerayo abalala. Beekwasa obusongasonga obwo obutaliimu bwe bano babadde basinakinga busimu bano bonna. Bw'oba tolina nnyo kyokola ku kkubo muganda wange sooka odde ewaka, omusajja ali mu kuyoola bavubuka. Ekisooka tulina ekigambo kye twakozesa ekya protestive vote. Kati tamanyi protestive vote egenda kubeera activated ddi dulu egenda okuactivatingibwa kubanga mwenna mukimanyi nti protestive vote teriiko lunaku, tetugimalirizanga tetugitandikanga. Kati tebamanyi protestive vote egenda kubeerawo ddi. Okitegeera bino byonna ebyokwebuuzaabuuza nga bali mu kumenya bizinensi z'abantu ku makubo. Ayagala buli wamu wabeere watangaavu, bagobye abatembeeyi, bagobye ababadde batundira ku mbalaza, bagobye ababoodaboda abamu. Ayagala wabe nga tewali kavuyo konna, atuuka okgenda okulayira nga tewali kiziyiza kyonna kiyinza kumulemesa oba nga tewali kajagalalo konna. Mwe mugenda kulaba nga n'amagye bagayiye mu kibuga Kampala awo wakati nga bayiye amagye buli wamu nga badipulooyinze. So bw'oba tolina nnyo by'okola ebintu bino, simanya tuli mu bibanda tulaba mipiira, simanya tutudde, simanya bikoosi, simanya tuli mu kulyamu kakoola, musooke mu byesonyiwemu kubanga tetwagala baganda baffe mikwano gyaffe kuggweera mu makomera. Kati buli mwana akwatibwa bagenda muteeka mu komera, kati ate okuvayo bugenda kubeera buzibu era kigenda kubeera kizibu nga kyamaanyi. Museveni tumubanja accountability y'akalulu k'omulundi guno ekyamulemi, tumugamba teekayo result, tuwe result zaava ludda wa. Amazima gali ntalina accountability y'akalulu ka mulundi guno. Agenda kukola ki? Agenda tuteerawo emboozi nnyingi nnyo, agenda tuteerawo amateeka ag'okuteesaako mangi nnyo, agenda tuteerawo diversions nnyingi nnyo paka lw'anaalayira. So abagezi mwenna ng'okimanyi oli mu bintu bya kuzungazunga, simanyi oli ku makubo, mwali badde musooka ne mwesonyiwa amakubo ne mudda mu bifo ebiri safer places. Ebyo bifo eby'enzigotta ebyo mwe mujjula abavubuka abangi, musooke mu byesonyiwe. Bagenda kubayoola, bagenda kubasiba, ge mazima, bagenda kubayoola, bagenda kubasiba. So omusajja tukyamubanja result gye yazijja
Tanalabayo okulegitimizinga gavumenti kikyaganye. Akozeseza banaddiini, akozeseza abayimbi, batandise okwekuba. Legitimacy ekyaganye. Omuntu yali asobola okumulegitimizingira gavumenti yamuyita mu myaganya gy'engalo n'asooka n'abulawo. Kakati okunoonya omuntu omulala ayinza okulegitimizinga gavumenti ye, Abannayuganda bakkirize nti ddala gavumenti ya Museveni eri in place, kigenda kubeera kizibu. So abavubuka mwebereremu, bagenda bassako ebisango sange ebyo bitategeerekeka. Nsimanya abo bonna babadde babba masimu, naye nga amazima ddala abo nga wobalaba abo bonna ng'essimu ziva ludda weezo bonna abo ze babadde bazakula, bali mu kukwata abantu mu lukwesi. So abavubuka mubeere bagezi, mubeere vigilant. Wootalina nnyo kyokola, vaawo ewaka bw'oba osobodde. Ebyo ebyokunyumya simanya ne munyumya paka saa 6 za kiro, mumanye ensi gye mulimu tisi nnyangu. Musajja ali mu paniki, ali mu kutya, kubanga gavumenti yo yatuuka dda, yakwata dda mu mbinabina, tamanyi ki kigenda mutwala, tamanyi agenda atya. So mwebereremu. Okay, kakati nno akubagulirako oba oyagala wambazzi girinde bulinzi, naye ng'ebigambo n'ebigenda mu maaso mu Kampala n'okwetoola Wakiso yonna amawulire gamaze dda okwera nga gafuluma nga galaga ebimotoka ebyamagye okwera nga ate byatandise dda okwera nga mukwano gwange byebulungula ebifo bino, saako n'okwera nga ate bannamagye bangi nnyo abatandise dda okwera nga bayiibwa mu bitundu ebyenjawulo okwetoola Kampala n'okumuliraana Wakiso yenna, saako n'ebibuga ebyenjawulo munda mu ggwanga Uganda, nga General Museveni agamba nti wandibaawo oba oliawo emanduso ey'okumulemesa okwera nga ate yeerayiza. Jjukira nti waliwo amawulire agasooka ne gafuluma nga galaga nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku lunaku General Museveni lw'ayagala okwera nga yeerayiza agenda kwera nga ali munda mu ggwanga Uganda. Ate jjukira nga yavayo n'ategeeza nti ye okusimbula ekigere kye okuva mu ggwanga erya America, next stop erina kubeera mu kibuga Kampala, Uganda. Kakati waliwo okulya n'okukomba essuwaani mu bitongole byonna ebyabakwata mundu nga kigambibwa mbu bano bali mu kusatira nga balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayinza okubeera nga abagwira mu keeki abasajja gye bateeseteese okubeera nga basala ku lunaku olwo n'okubeera nga ate beerayiza okuddamu okukwata bannayuganda ekisanja eky'omusanvu. Kakati okutya n'akasatiro mbu kwe kuyinza okubeera nga kuviirako abasajja bano okugenda maaso n'okubeera nga bayola abavubuka obutakendeeza, obutassa mukono, obutassa mwoyo mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano saako n'ebibuga byonna ebiri munda mu ggwanga erya Uganda ebinene nga Arua. Abasajja bano bye batya ennyo, Gulu ne Busoga byonna abavubuka mbu bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa mu kimugunyu ate ne bayiibwa eyo mu makomera ewali omujjuzo nga ettabbu. Kakati bino byonna nga bigenda maaso, njagala ate nsooke nkwe amawulire agali mu UPDF. Jjukira nti waliwo bannayuganda abagamba nti yadde tuli mu UPDF ffe tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era gwe tulabanga omukulembeze yekka asobola okubeera nga atwala Uganda mu maaso, kyokka nga ate abawagizi ba NRM n'abawagizi ba PLU kino tebakikkiririzaamu era tebaagala kulaba munnamagye ataddewo kabonero nakamu kalaga nti Kyagulanyi ekyamazima asobola yadde okubeera nga akulembera eggwanga Uganda, nga bo bagamba nti General Moses Kainerugaba ye yekka asaanidde okubeera nga awaanibwa, ye yekka asaanidde okubeera nga asuutibwa, era ye yekka asobola okubeera nga ayogerebwako munnamagye yenna nti yalina okudda mu buyinza obw'eggwanga Uganda. Kati njagala osooke olabe ebigambo bino, njagala osooke olabe akatambi kano okakase nti ddala abasajja bano balowooza nti nno bajeneraali, balowooza essensi nti baakabi, naye ate nga abasajja bano batiitiizi nnyo ng'omukulembeze Kyagulanyi bwe yavaayo n'ayogera ebigambo bye gye bivuddeko nti mubalaba kubeera na bitogi, naye abasajja abo batya nnyo era ne mu ntalo ekyamazima si be baalwana, bajjajjaffe bakitaffe be baalwana, be baafiirwa ebyabwe, be baayiwa emisaayi, eŋŋanda zaffe ze zaafa, bo tebalina muntu n'omu wa ŋŋanda zaabwe yali afiiridde mu lutalo olwabaleeta mu buyinza, ate bwe batuuseemu ne beefuulira ne bakyukira ne batandika okubeera nga balumya, okusiba n'okutta ate bazzukulu baabo abaalwana olutalo mu myaka egy'ekinaana. Njagala olabe nnyo era njagala owulirize akatambi kano. Omusirikale oyo agenda kwereetera obuzibu ate social media egenda baleetera ebizibu mwenna mwenna abasinga. Omusirikale oyo akutte ekifaananyi kya Kyagulanyi n'akituuzaamu oluyimba n'atandika okuzina, kyokka nga ate omusirikale tolina laga sayidi yonna, olina kubeera nani patizani. Wali olabyeko vidiyo yonna yonna ng'omuntu ayambadde yunifoomu y'eggwanga nga ali mugizanyi nambi ya kisiru bwe bityo by'oli mu kwezinyaazinya, mujja kwereetera ebizibu era bakama bo singa balaba vidiyo eno ojja kgenda okinnyonnyolere mutwetako akajanja n'akamanyiiro. Muzeeyi waba yagirwanirira yunifoomu eyo
enabera kyakulabirako. You should be nani partizani. Akati si wala nnyo twawadde mu misinde gya General Moses Kainerugaba twalabye bannamagye bayitirivu nnyo abadduse nga tebakomye kukudduka ne bavaayo ne boogera ebigambo ebisuuta era ebiwaana General Moses Kainerugaba abamu ne basukkawo n'okusukkawo ne bategeeza nti ono ye mukulembeze bo gwe balaba asaanidde okwerangadira General Museveni mu bigere. Jjukira nti bano bannamagye be boogera ebigambo bino mu kamera. Mu kalulu akawedde twalaba bannamagye abakwira General Museveni campaign misana ttuku nga n'ensi eraba. Twalaba abapoliisi abakwira General Museveni campaign misana ttuku nga n'ensi eraba. Kyokka abo bannamagye ng'omukyala Meja eyagaana abasajja abajja ati okuba abantu mu kalulu k'e Kawempe, ono ne gye buli kati akyasibiddwa. Akyali mabega wa Mitayimbwa kubeera nga yagaana abajja ati okuba abantu emiggo. Kaakati omusajja ono bw'avaayo n'agamba nti munnamagye alina kubeera nani partisan, ng'ate bannamagye bangi tuzze nga twalaba nga boogera ebigambo ebiri politiko nga bali mu uniform y'amagye nga tebagambwako nga tebakwatikako ng'ate bakimanyi bulungi nti bamenya tteeka ne basigala nga bayinaayina. Olwo eggwanga Uganda tugenda kubeera nga tulitwala tutya mu maaso nga amateeka gaafuna amatu, amateeka gaafuna amaaso, amateeka gasala sayidi ne gadda ku sayidi eyaabo ate abanyigiriza omuntu wa bulijjo. Kale n'ebigambo nga bino tulina okubeera nga tubyogera ekyamazima nga tumaze kubeera nga tetugoberera ensonga zonna n'okuteeka ku minzaani n'okulabula oba n'okuwabula nga tugamba nti munnamagye ekituufu alina kubeera nani partizani naye ate n'otagamba nti we banakukwatako jakajjuutuka eno uniform baagirwanirira naye ng'ate abakubye campaign bo tobagambyeko, aboogedde mu misinde bo tobagambyeko, nga ne poliisi ekitongole kya poliisi kyavaayo ne kipositinga emisinde gy'omusajja era n'abapoliisi abakulira poliisi ne babeerayo nga bakulaga nti bano beetowaze nnyo era beetegefu okubeera nga bayirawo omubiri omusajja okubeera nga atwala obuyinza bw'eggwanga Uganda okubufuula obw'ensikirano. Kaakati nno bino ebintu bwe biti tebigenda kubeera nga bitiisatiisa na kujja bannayuganda ku mulamwa gwa nkyukakyuka. Munnamagye tukimanyi bulungi nti bangi nnyo ab'enkyukakyuka, bangi nnyo abatakkiririza mu bufuzi ate mwe mwagala kubeera nga mubapaatiikako. Yadde nga nakulaga akatambi ng'omusirikale omu ategeeza nti anaagezaako okuwakanya MK project wakubeera nga akulashingibwa, naye ekyo tekigenda kukkakkanya mitima gy'abantu. Togenda kubeera nga okulashinga buli muntu yenna anaavaayo okubeera nga talina nzikiriza yemu naawe, atalina ndowooza yemu naawe. Yoyo politics Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bayagala okubeera nga ate ajjawo. Twagala munnamagye omugambe nti tobeera nani partisan ng'ate n'abakulu mu magye abamu ku abo omaze okubeera nga obagambako. Kyokola bonno toyagala bakikukole. Omuntu avuddeyo n'azina na buzinyi nga teyogedde naye ne kikuleeta kipayopayo ng'onyiize ng'otumbedde ng'olaga nti kibi nnyo kyakoze kive, naye ng'ate waliwo n'abaatula n'ennimi zaabwe ne boogera ne bagamba ffe tuli ku sayidi eno era ono tetugenda muwa kalulu era ono tetugenda kumuwagira ono tetuyinza muwa kukulira magye. Ebintu ng'ebyo nga bannamagye babyogera ne mubeera nga temubyogerako naye n'ovaayo ate ku muntu ataddewo ekifaananyi n'azina buzinyi n'olaba ng'akulumizza omutwe, kitegeeza nti nno akulimu nga ntunuka. Omusajja abasajja bamutya, omusajja abasajja bataddeko akaliro. Ensonga lwaki basindika abantu bakumukumu okulaba nga tebagezaako okuteekawo entiisa n'okuzimba akatengo mu bannayuganda naddala aba UPDF abatawagira bikolwa byabwe bye baagala kubeera nga batuusa ku Uganda okugituusaako obaolyawo n'ogw'obulisa maanyi okugipaatiikako omukulembeze ate bannayuganda bwe bateerondedde. Wabula bino byonna nga biri bwe biti njagala nkutwale ew'omusajja amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda. Kakati we tuva ewa Ssemujju Nganda ndyoke nkutwale ew'omusajja amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi n'obulwadde bumuluma nti bwazuuse dda. Omusajja yatamwa dda, ensi yeetamwatamwa dda, n'okuvaayo n'ayogera ebigambo nga bino ebirumya bannayuganda, n'okuvaayo kubeera ng'ateekawo amateeka agateeka bannayuganda wallayi mu bunkenke. Omusajja ensi yagikoowa dda, ebigambo byamukyukira dda. Ono tasifuddeeyo ku bazzukulu be, tafuddeeyo ku baana be, wabula yeerowoozezzaako nga ye lwa bulwadde omusajja obumubala embiriizi. Kansooke nkuwa ebigambo bya Honorable Ssemujju ng'ategeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni kaakati neeriwo essaawa zino yo tetambulira ku mateeka era famire ya Mwami Museveni ye eri waggulu w'amateeka era bo bakola bye baagala era bo amateeka nga bwe galagira abasajja bano tebagatunula namu nga bagenda okukola ebyo bo bye baagala ng'abantu, naye ate bo mu kuteerawo bannaabwe amateeka agabanyigiriza be basooka, naye ng'ate bo amateeka mu kugamenya be basookera ddala era nga bo famire ya General Museveni yava dda wansi w'amateeka agafuga eggwanga Uganda.
njagala owuliriza ebigambo bya Honorable Bono bulijjo tubagamba nti abasajja ensi bagitwalanga kya bugagga kyabwe nga mulowooza byakusaaga kati General Museveni ne famire ye amawulire gaagano gakulaga nti bo ne famire ye yonna bo tewali tteeka na limu libakwata munda mu ggwanga Uganda. Ani ali waggulu w'amateeka? Wulira ebigambo bino. Bwe naawe mpadde olukusa wiiki eno etandika ngenda kuwandikira sipiika okuleeta ekiteeso kino tusooke tukomyewo pulezidenti awangalire mu bulamu obuli mu mateeka. Mbagambye nti etteeka eriteekawo okulabirira pulezidenti, Presidential Emoluments and Benefits Act, terimukkiriza kuba na konvoyi esukka motoka 10 kati alina 66. Abaana be dibawaayo okubasomesa n'okubajjanjaba n'okubatwalako ebweru buli mu mwaka omulundi gumu. Teribawa konvoyi zirimu na toilet nga gimwalaba ne muwozi ng'agende Bukedde. Ne mukyala we terimuwa. Ekyewuunyisa bwe munaasoma lisiti eno ne mugyegendereza. Mukyala wa Mwami Museveni akolanga minisita w'ebyenjigiriza. Ate alinamu ne ba staff abamuyambako nga first lady. Ate nga mu mateeka ga public service omutakirizibwa okubeera na office. Tosobola kubeera ng'oli first lady nga office ate ng'oli minister of education. Oteekwa okubaako n'omulimu gumu. So eyo kyekiteeso kye ndeetera parliament wiiki eno ejja. Ebbaluwa ewedde njagala kugikwasa sipiika ampa obudde. Era ndowooza nti parliament kijja gyetaagisa olunaku lulamba okusobola okuyita mu kiwandiiko kino. Tumukendeeza emmotoka n'afuna ezo eziri mu mateeka. Ne tukendeeza abakozi gwe teebereza tewaliiwo nkola gy'ayitamu kuyingiza abakozi mu maka ge oba mu ofiisi. Buchamani we yamusanyusa n'amugaa kati g'oli presidential assistant. Kaseni kusaasira we yamubiguliramu n'aga nti kati naawe oli presidential assistant. Teyiyo nkola n'emwegobererwa. Bwe tuza president mu nkola mu maka ge n'abeerayo n'abakozi abatasukka 50 kati alina 996. Budget ya president gy'alina eya biliyoni 600 esobola okendeera ne tulabirira president ate n'abeera bulungi nga tusaasanya biliyoni nga 5. Kati bwe tugenda tukola enkola eyo mu buli kitongole kya government ne parliament nga mweri, ojja kwesanga nga World Bank sente zegenda tusalako mu loan ze twali tumaze okusaba bwozigatta project ezigenda mu maaso ziri trillion 2. Tusobola okufisaawo sente ne tukola ebintu bye twalikoze mu sente za World Bank ne tukola n'ebintu ebirala bingi. Kubanga ekizibu kati abantu abasinga bagenze bayigira empisa embi ku president. Osanga ne minister nga ne ku street bamumanyi naye alina emmotoka 3 mumutegera ku motoka nti ye minister. Buli omu kati bavuganya mu konvoyi, bavuganya mu bakuumi. Duli twali awo mu kuzikanga ndaba Catherine kusaasira presidential assistant afuna miliyoni 2 n'emitwalo 3. Alina emmotoka kuliko UC mpya n'abasirikale abamukuuma. Bw'ogatta amafuta ago n'ogatta abadereva ne tugenda nga tukola ekintu kyekimu. World Bank niwe n'atusalako sente tujja kuzimisinga ne tusobola okubeerawo mu mbeera ennungi ng'eggwanga. Presidential convoy mukimanyi bulungi nti kati ne mutabani walina convoy erinamu n'ekiroole ekya toilet nga kitaawe kyayina naye muteeka tebatukkiriza pulezidenti yekeeka gubawe emmotoka ne mukyala we naye alina convoy y'emu. Kati bw'ogatta emmotoka n'ogatta 206 n'ogatta n'ebina, pulezidenti waffe alina emmotoka 606 yalina likodi esinga okubeera mu bapulezidenti mu nsi yonna n'emmotoka ennyingi. Nti ebyenfuna bya Uganda we tuyimiridde olwaleero tubangibwa sente zonna omugatte ziri trillion 8 zetubangibwa. Trillion 8 zisinga ne budget ya Uganda ya trillion 5.2. Ebbanja lye batubanja lisinga ne budget ya Uganda ng'ogigase wamu. Bw'owetegereza ekizibu ekitutuusiza wano we tuli kwe kudiibuuda okw'amaanyi okutandikira ddala mu maka ga President Museveni ne mu ofiisi ye. Ekyokulabirako President mu ofiisi ye olwaleero kati akozesa abakozi benkanankana n'essomero lya secondary obungi. Alina abakozi 761. Abamu bwe mba mujjukira ebiseera tinyefuuza ne Kanyehamba we babeera ba presidential advisor baatugamba nti nga bakayitawo emyaka 2 nga babalonze
nga banoonya Museveni okumuwa advice nga tebamulaba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati political coma yembeera gy'olaba Nsibambi mwali olwaleero. Ali mu political coma. Nsibambi ali mu political coma. Professor. Professor Mulamba ali mu kibayita political coma. Kati bombeera mu mbeera bonto nga amateeka gakolebwa mu mbeera y'okubuguumirira n'okunyiiga. Ebyo byennyini by'oba osuubira. Ne kino njagala kikubula kano atali anguzi. Mu mateeka gano gennyini ge bakola, olunaku lugenda kukyanga omu ku baali basinga ogakumamu omuliro ate gwe likutte. Katonda takolanga ku nsobe ekyo nkikubuulira. Bano boolaba basinga olikumamu omuliro n'okukola biki? Abakiriza. Lireetedde olwaleero liyamba bano. Naye lwakuba nti bagezaako kiduresiga bakyambazi. Kati obukulembeze obulwo nnyo mu buyinza butuuka ekiseera ne bubeera detached okuva mu mazima. Bakiyita paralysis of the incumbency. Paralysis of the incumbency. Kati paralysis of the incumbency era kibayita political coma. Okitegeera? Political coma. Kati political coma yembeera gy'olaba Nsibambi mwali olwaleero. Ali mu political coma. Nsibambi ali mu political coma. Professor. Professor Mulamba ali mu kibayita political coma. Kubanga ebintu bibiri. Kati bwogera mu political coma ebiseera ebisinga ng'oze mu new grouping. Oba okitegeera, waliwo kye bayita defense trap. Otuuka ekiseera nga olina kuba defensive, olina kuziiza, olina kuwagira buli kivaayo ng'ozze ku defense. Oba okitegeera, kati ate obeera mu myaka egiba giyiseeko waliwo kye bayita paraphilic infantilism. Kati kye kiruma Professor Nsibambi olwaleero nti infantilism, omusajja omukulu nga ggwe nganze oyinza okutandika okweyisa mbeera ey'ekito n'osanga ndi kisajja kikulu ntandika okunoona switi nga bwe neekumba ewakati ebintu byandikoledde omwana wa kindagateni. Paraphilic infantilism. Kati n'ebyobufuzi kibaayo. Bw'ogenda mu political coma ekiddako oba oligenda mu paraphilic infantilism. Kyosanga Nsibambi nga nuna switi wakati ku street. Yatandika dde omunu na switi w'ebyobufuzi bamunuuna bwe bato kati afuwa baluni y'ebyobufuzi. Nsibambi afuwa baluni y'ebyobufuzi. Kubanga njagala nkubuulira olwaleero. Nina omwana olwo yali aŋŋamba nti baatugambanga nti obutasoma buluma bukulu. Ne kati n'okusoma kuluma obukulu. Nsibambi okusoma kumuluma ennaku zino. Kubanga walabye abantu bonna abagenze mu parliament nga mu bantu bonna yabasinga okubanga buyivu. Naye ng'ate yasinga okwolesa embeera nga yaleese endowooza gye yaleese nga n'omusindisi w'ekitali tagireeta. Nawudembu yakyagundi weteeka. Kisoboka. Bakiyita defensive trap. Gwe weebuze etteeka lino liyamba ani olwaleero? Kubanga wabaddewo amateeka amalala mangi agafaanagana bwe gati nga gasobola okukola ku nsonga y'emu eno eriwo olwaleero. Oba okitegeera? Amateeka ge gamu nga we gali gasobola okukola ku kintu kyekimu kino kinnyini olwaleero. Kati bw'ogenda mu mbeera eyo bw'etyo bakiyita willful stupidity. Obusiru obwekyeyagalire. Nsibambi kino kyogamba toyinza gamba nti takimanyi kyakola. Ne yagenda mu kibayita willful stupidity. Yasalawo afuuka ekyo kyali. Kyekimuyisaawo mu budde buno. Defense trap. Yazanya. Kati n'atuuka ku sembaire eya paraphilic gun infantilism. Tosanga essajja ekkulu nganze nga linuuna kaswiti lifuwa baaluuni livuga ekipiira. Omukigo osanga omusajja ekkulu nga lidduka ligira liti amatama nga livuga emmotoka. Ng'osanga omusajja ng'alina ente za ashibaga katoze baamuweze mumpu. Kati ne mu byobufuzi y'embeera gy'atandise okweyisa. Bakiyita paraphilic infantilism.
Ochi tegera. Kati Nsibambi ne banne bavuga po mumpu ya. Kyolina okwebuuza nti Nsibambi yatuuka atya wano. Awo. Wano. Yego mu kalulu. Wakati olwaliro nga bakutte abaafe emyaka 2 emabega. No najja nalaba TV nga Nsibambi yali kaddamu naafa. Ekyamazima Nsibambi wali asusi. Nokwata abaafe emyaka meka? Emyaka 2 emabega. Nazuukira nga muli awo muwabuuji na Busera na Minati Media addengulu afunemu kumaanyi. Nalaba amawulire nga kuliko Nsibambi byayogera. Addayo kyokka kikumala okufa. Adamu naafa. Ekyamazima njagala kubuulira nti era olaba abasajja abasinga nga abasajja bano twayitanga abateeketeeke babeekengera bukyali baali batuufu. Ekyamazima ebbanga lino lye tumaze eririwo olwaleero litumaze nti bano abasajja tebaali bateeketeeke nakigambyeko wali baali batetenkanya. Tuyinza gamba nti Nsibambi kino kyali akiyize lwaleero. Omuntu asobola yiga muze nagupa fakitinga nga Nsibambi neeyisa gyayisaamu ekisoboka. Nsibambi experience gyalina esuka ku myaka 10. Mukwesiriwaza n'okukola ebintu bwe bityo. Nalabye abaana bali mu first year balukwago bagenze nabo gundi bwe yagenze nabo Secretary General Rubongoya nga basekerera Nsibambi ng'ayogera. Willful stupidity. Unawaangalia watoto tayari mtoto amemaliza. Muntu ayigiriza abaana okukozesa emmundu nga basinga businga ekintu kino kibadde tekirabise mu mawulire muyinza okuba temukimanyi. Kantandike na ntambi. Basebo ne banyabo musooke mwetegereze akatambi ako kambaweyoko esekendi buli omu okalabe oketegereze. Nyina obutambi bungi naye kantandike na kano kubanga ke kabaddewo ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokuna oguwedde leero nnaku z'omwezi nga 1 ogwokutaano 2026 naye ako kabaddewo essaawa 48 eziyise. Katusooke tukalabe. The what? Mab's the what? This is the gun. It is not just a what? Lakini ni yale maneno yenyewe. Mab's the guns. When you speak that word outside, people think it is just comedy. Lakini Mab's the gun is here. How I wish other schools were here. We did not invite very many. We invited the head teacher. But the chief guest, sir, next year, Ntare School has confirmed through the head teacher that he will bring all the senior ones and senior 5 to come and watch. Also, when they are doing, we shall go there. That is the cooperation. Ego pale. Zoezi la kufungua silaha na kusimama juu. Wakati yanyo. Unawaangalia watoto tayari mtoto amemaliza tayari. Amemaliza tayari. Huyo sidi zata kweli. Speed. Oza wende Rwakasimba kunaangalia. I told you afanye Rwakasimba. That is the Noamanya innocent. Noamanya innocent. The parent is here. Jesus. Alright. Basebo ne banyabo abaana bemulaba bapanga emmundu abo. Obwangu ne sekendi zentono nnyo ze bakozeseza okupanga emmundu. Abo baana basomero era ekyo kikolwa kyabaddewo munda mu balakisi ya Uganda eri embalala eyitibwa Makenke. Abaana bano ennaku zino batendekebwa naye nga ba region emu. Njagala ebyo byonna nga sinaba biteeka wano ne kiki tugenda okwogerako. Nsooka ate nkulaga akatambi nga kano kaaliwo emyaka 2 egiyise. Basebo ne banyabo Mbarara Ame School be baana ate katusaawe eno benkulaga. Abo benkulaga abaana abaali bapangulula emmundu nabo era bali mu Western Uganda. Bayigirizibwa okukozesa ebyokulwanyisa ebinene nga bino mwe muli emmundu ekika kya AK47 n'ebyokulwanyisa ebirala bye batateeka mu kamera naye ng'obwo bwe butambi obwasobola okuvaayo mu Mbarara Ame School ng'era ako akatambi k'enkulaga kaliko functions nnyingi naye kaaliwo emyaka 2 egiyise. Yes, ekyo kyaliwo 2 years back. Akensoso balaga nkugambye kabaddewo ennaku z'omwezi nga 29 ogwokusatu 2026. 2 years back, that is what happened in Mbarara Ame School. Kale kiwulire nti Ame School kwe tugenda okusinziira okunnyonnyola.
Basebo ne banyabo eno incident teriemu omwaka oguwedde omwaka 2025 nga twetegekera akalulu akaliwo ennaku z'omwezi nga 15 January 2026 basebo ne banyabo amagye ga Uganda abasajja abali mu magye g'eggwanga lya Uganda mu kikolwa kye baali mukola bakuŋŋaanya abaana bonna abaana baabwe be baali bataasayininze magye ne babakoowolako bonna ne babawa emmundu nga tugenda mu kalulu era bano bakola drills n'okubatendeka okupanga n'okupangula emmundu ne babatwala ku shooting range okuyiga target okusobola okukuba bo gwe baali balowooza nti agenda okubeera omulabe mu kalulu. Bino nno byaliwo ng'akalulu kabulako ennaku ntono nnyo oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa ebigambo bannamagye bye baakola. Mujjukira abaali mu fisheries ne batiisa abavubi tugenda kudda tubabanje Museveni bw'atawangula tugenda babanja bubi mwe mutulinde kakati mugende muvube mpaka akalulu kaggwa. Basebo ne banyabo nga sibe bokka mwalaba basajja babiri abasinziira mu bombo eyo nga bakuba meeting ne bagamba nti ffe mutuweere Museveni akalulu foyo gwe tulonda. Amagye gonna ne gavaayo buli omu n'atandika okunoonyeza Museveni akalulu nga mucyo ng'ogyeko ekyabbo okuba nti baali equipped okwewa emmundu na bonna. Basalawo n'abaana abato ababadde nga bano nti batabani baabwe oba baana babajjajjaabwe babaki bonna ng'ab'ebika byabwe babajjayo ne babawa emmundu ne babatendeka n'okkuba omulabe. Simanyi omulabe yali agenda kubeera ani mu biseera by'akalulu. Kaakati obutambi bwe butyo bwe buli. Weewaawo osobola okubeera n'opinioni yo naye kansooke nkubuulire facts. Basebo ne banyabo ebintu bye ngenda okwogera ngenda kubisinziiza ku facts eziriwo okuva mu Gwokubiri omwezi gwali gwakubiri omwaka 2029 Museveni yatandikawo yakozesa ekiragiro kye bayita presidential directive n'asalawo okuteekawo ze bayita patriotic clubs oba baziyita batya patriotism clubs. Kino ekiragiro yakikola mu 2009. Kino ekiragiro nga kyamuwa olukusa okutandika okuteeka abaana abato okubawa emmundu era ngenda kubabuulira statistics ziraga ki okwetooloola ensi zonna ezitaddewo obutendeke bw'emmundu n'ensi ezo ezitaddewo obutendeke bw'emmundu mu baana abato kizibu ki ezicreatinze mu biseera byazo eby'omu maaso era obutemu obubeerawo buli lunaku na buli ssaawa butuusizaawa ensi ezo. Njagala okubategeeza basebo ne banyabo nti omwaka gwa 2009 omwezi ogwokubiri Museveni yakola ekiragiro nga ye yakiragidde mu maanyi ge n'akola presidential directive mbunga eno yali yakuteekawo ze bayita patriotic clubs. Naye njagala okutegeeza nti abantu bokka abali patriotic Museveni baalaba amasomero ago gonna g'obadde olaba ne bali bembadde nkugambye patriotism kirabika eri mu basirikale nga bo ba region emu wetwogerera nga amasomero gonna agali mu Western Uganda Mbalala ne Luddawa galinga gokka ge galina okutendekebwa patriotism akwatagana ku mmundu. Abasigadde patriotic clubs gye ziri nsobola n'okulaga obutambi ng'ak'ekibuli ne wasigadde n'abasigadde mwenna bye mumanyi abaana bakwasibwa biti bakwasibwa emiyini ndoza mumanyi ekigambo muyini nga bw'ogugerageranya ku bantu abaali balimye omuggo ogubeera omuwanvu omuwoole gino gye bakozesa okusobola okukumba n'okutendekebwa. Simanyi oba patriotism kitegeeza ng'oggyeko physical drills zino newankubadde nazo zeetaagisa simanyi oba kyekyokka kitegeeza. Basebo ne banyabo wansi w'ekiragiro Museveni kye yakola mu Gwokubiri gwa 2009 mwe yasinziira ye mu kitundu ekikye region eyiye ye ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ne batandika okuteeka emmundu mu masomero. Neebuuza ebikolwa bino bye mulabye eby'abaana okukokinga emmundu mu secondaries omwana n'abanga agipanguludde ng'ataagizizaawo eggulu gy'ebiri. Basebo ne banyabo kye mbuuza Hoima Kagadi ne Luddawa gy'ebiri ab'e Masaka mubirinako mu Kampala gy'ebiri. Ebikolwa bino ebiseera ebisinga Museveni akozesa constitution y'eggwanga lya Uganda okusobola ye kennyini okugirinyirira ng'ajjayo obuwaayiro n'abukozesa wansi w'okwagala okulaga nti n'agoberera constitution naye nga ye abukozesa okwenriching ekika kye saako n'abantu abadda mu Western Uganda ekintu kye tuddirako nga bannansi ekitundu kyaffe kya East Africans ze mbagamba nti mu Africa ekitundu kya East Africa kigenda kujjamu olutalo mu biseera ebitali byawala wansi wa namukadde oyo Yoweri Kaguta Museveni gyakomye okuwangaalira mu buyinza gyakomye n'okutabangula ekitundu ng'ekitundu ekyo kigenda kugwamu olutalo olugenda okutukaluubirira okusobola okukkakkanya mu myaka tutuuka okutuuka nga bwe mulaba East African Community tulinamu Somalia baagiteeka dda ku kikaliriro ebbanga lya myaka na myaka Somalia ezeegulwa polinga n'ebintu ekikulu ekyo naye byonna ebyaleetera Somalia okutabanguka okutuukawo nabyo byatandika bwe biti byali byabika.
Basebo ne banyabo tribalism ali mu government ya Museveni atenkanika agenda kuleeta enkola nga bwe mulaba eri Sudan. Abantu be South Sudan balwanira mbika byabwe mu famile zaabwe emundu abaagala okulonda oli bwafuna ekifo ky'ebyobufuzi alonda kojja wajjajja wasengawe ebintu ebireetedde Africa okubeera emabega n'abazungu ogikozesa nga advantage nga babasanga nga mulwana bo nga babakozesa mwe bumutingana bo bongera okulaakulana. Kakati Uganda ebadde exception nga yazimbibwa ku misingi egy'ebika byaffe n'abakulembeze abaali ab'ensikirano abajja bateekamu abantu empisa tottanga tokola bwoti n'eddiini bwe yajja Abafirika ne tugikwata nnyo. Kakati ebyo byonna Museveni abisiimuddewo saawa eno we twogerera buli muntu yenna ali mu Western Uganda. It is kind of militarizing a tribe I don't know to fight a who. Naye nga nammwe bumukimanyi nti kuba kwenywereza mu buyinza. Kakati kambatwale mu facts. Museveni nga atandikawo ekyo kye mulabye yagamba mbu patriotic clubs zirina kuddukanyizibwa ku bintu ze yayita six loves. Bannayuganda muba bintu bino temubimanyi oba naffe mwenna abali mu East Africa kamba nnyonnyole Museveni kye yayita six loves. Six loves yagamba mbu ekisooka mbu loving Uganda, ekyokubiri loving East Africa, ekyokusatu loving Africa, ekyokuna loving environment around you, and ekyokutaano understanding human evolution. Basebo ne banyabo newankubadde bitaano yagamba nti patriotic clubs zino ziteekebwe ku kye bayita six loves era mu bino mwe mwali mbu okusobola okutendeka abantu babere morale upright. Kiyite morale upright nga directive eno specifically yali etagatinga abaana kubeera nti nno bampisa. Ekyokubiri babere health wise okay oba kiyite to engage in health sports. Ekyokusatu kyali kusobola kulwanagana na destructive behaviors including drug abuse n'ensonga ez'okkuba zaala. Kakati njagala okubuuza bwe kibeera nti nezo ze core values ezateekesaawo kye bayita patriotic clubs mu Uganda weewaawo ekyo kyolabye ng'abaana bakookinga emmundu kyenihansinga ki ku byonna naye nakyo ngenda kukikubuulira. Basabo ne banyabo Museveni bwe yali akola ekiragiro kino yalagira mbunda bagenda okuddukanya kino baali bakubeera ba National Secretariat for Patriotism Corps oba be bayita NSPC within the office of the president. Era ebyo byonna byolaba Museveni yabikumamu omuliro era yabiteekawo nga n'obusosoze bwa Museveni bwe mumanyi obulungi ebyo tebikola mu Buganda, tebikola Busoga, tebikola mu Badaama, tebikola Akyoli, tebikola Ggulu, wabula ye yasobola okubiteeka ewaabwe gyava oba gye yeesiba nti nno gyava kubanga mpulira bangi abagamba nti nno si gyava yeesibayo bwesibi naye katukitwale nti yeewaayo kubanga musajja mukulu awangaalidde nnyo mu ggwanga lya Uganda kisobola omuwa obutuuze. Kakati basebo ne banyabo kambabuulire Museveni yalagira nti the National Secretariat for Patriotism Corps eno ng'esinziira ddala mu office of the president yebetandika okuddukanya ekyo so awatali kwewakana yadde okuwaayiriza ekyo kye mulaba office ya president yekitaddewo kino ng'atandika okukoolako basomesa bonna okusingira ddala ba head teachers era ba head teachers abasinga abarikulutingira mutabani we ng'abasinga n'okufuna emirimu osooka kubeerako Kyankwanzi. Basebo ne banyabo yalagira nti ba head teachers balabikengako mu National Leadership Institute mu Kyankwanzi. Mujukire Kyankwanzi si institution ya Museveni newankubadde yagiwamba si institute ya Museveni. National Leadership Institute eyo oba gye bayita NALI yali badde ya ggwanga ddamba. Bino bye mulaba nti Museveni atwala yaba NRM basebo ne banyabo si yeye era si initiative ye nti yagyeterawo abeera agitukanya yali badde institute eddukanyizibwamu oba etendekebwamu leadership nga buli munnansi yenna ne bw'oba oli wa NUP okusinga okgenda mu NUP leadership school ng'osobola okgenda mu National Leadership Institute awatali busosoze naye omusajja omusosoze kasita yakwata obuyinza ndowooza kati mulaba ekigenda mu maaso. Kakati nti bano ba head teachers balina okujjanga n'abayizi bo be beerondedde ba students nga bano babatwala mu course ya wiiki emu ku weeks 2 ba head teachers mbumuga buli we bagenda era ebbanga lyonna naddala okusingira ddala mwe bannayuganda abeetaaga enkyukakyuka. Njagala mukimanye nti Museveni azze alikulutinga ba head teachers kubanga ebiseera ebisinga bw'aba ayagala okubba obululu amasomero galonda akozesa statistics z'amasomero okusingira ddala amasomero amanene ne gasobera okubeera nga gakozesa okunyaga obululu. Kakati abasinga abarikulutingira Kyankwanzi. Kakati basebo ne banyabo muno mbuga bana abayizi abazze mwe muva bebayita bebayita ba patriotic coordinators naye ekyo si kye kikulu kankutwale ku military drills. Basebo ne banyabo nsaba okubategeeza
nti constitution y'eggwanga lya Uganda ekkiriza buli munnansi okwetaba mu kikolwa kyonna oba okukowoolako essaawa yonna sigwe eggwanga liba likwetaaze naddala ng'eggwanga lirumbiddwa buli munnauganda constitution emukkiriza okubeera ng'alwanirira eggwanga lye so si nti constitution yagamba nti abantu abali mu Western Uganda n'amasomero be bagwanidde be babeera balina okukwata ku mmundu era